omubaka wa Allah ebyengana n'emirembe bibere ku yeye yatugamba nti musiibe nga mulabye omwezi gwa Ramadan era musiibulukuke nga mulabye omwezi gwa Shawwal. Naye bwe guba tegulabise omwezi ogwa Ramadan olwo mujjuzenga ennaku 30 aga Shaaban. Hadithi esangibwa mu Bukhari ne mu Muslim. N'olwekyo ntwala omukisa guno okubategeeza mwenna mu Uganda nti omwezi gwa Ramadan ogw'omwaka 2025 gulabise. Mulabirire nnyo amaka gammwe, mwewala obusambattuko obuli mu maka, muyise bulungi nnyo abakyala bammwe, muyise bulungi abaana bammwe, era mulabirire abazadde bammwe nga bwe tweyongera okukola emirimu emirungi. Olwa Uganda Muslim Supreme Council tubakubiriza abasiraamu mwenna okwolesa ekifaananyi ekirungi eri eggwanga lyaffe lino nga tulongoosa empisa zaffe nga tukola emirimu emirungi. Nkozesa omukisa gwe gumu okubeera nga nkubiriza ba imam bonna mu ggwanga lyattu lino Uganda okuba nti bateekateeka okusaaza abantu solatu tarawih okutandika n'ekiro ky'olwaleero oluvannyuma lw'okumaliriza okusaala salatul isha.